mushiriku yastarihu minhu al-ibadu wal-biladu wash-shajaru wad-dawab abaddu bamuwummula olunaku lwafudde ensi emuwummula ebisolo bimuwummula n'emiti obuti ne gimuwummula egyo gyolaba ng'omushiriku afudde emiti giwummula ne gigaa tufunye ku buweerero kagende Saamasabo kagende omusamizi oyo kagende omulogo oyo kati Allah tugaana okumugattako kubanga Allah buli lw'omugattako shiriki gw'owangala nayo ku mulimu w'okola ku kyalo w'obeera mu famire yo omushiriku yenna ali mu famire akosa famire eyo akosa bawangala nabo ku mirimu awo tola hadisi emu ekiraga nti omushiriku akosa ya hadisi ya Quraibu mawla ibn Abbas radiyallahu anhuma ibn Abbas lunaku lumu yafiirwa omwana yali Taif oba mu kitundu ekirala Abdullah ibn Mas'ud wafiirwa omwana n'agamba omuweereza we Quraibu n'amugamba unzuru majtama'a minan nas fuluma wabweru olabe abantu bakuŋŋaanye n'afuluma wabweru agenda okulaba abantu bakuŋŋaanye n'akomawo n'amugamba kadi jitama annaasu abantu bakoze eki bakuŋŋaanye we bali bazze Ibn Abbas n'amugamba taquluhum 40 kyogamba abo bazze okuziika bawera 40 qala na'am n'amugamba bawera bali wabweru bawera 40 qala ukhrujuhu n'agamba mufulumye omufu nusalli alayhi tumusalire fa inni sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa alihi wasallam kubanga nawulira omubaka wa Allah yaqulu ng'agamba ebigambo bino ma min mayyit yamutu teri muntu yenna ayinza kufa fayaqumu ala janazatihi 40 rajula abantu ne bayimirira ku jeneza ye nga bagenda okumusalira nga bawera 40 illa kati wano wasinga okuba obuzibu ku hadisi kati wuli ekigambo ekiddako fayaqumu ala janazati 40 rajula abantu ne bayimirira ku jeneza ye kumusalira nga bawera 40 wira nabbi kyayongeramu la yushirikuna billahi shay'a nga abo bonna 40 temulimu akola ki Allahu akbar nga temulimu akola ki agattako Allah illa shaffa'ahumullahu fihi nabbi yaga nti okujjako bafuuka ensonga emuwolereza Allah n'amusonyiwa oba hadisi ogiwulidde omufu nga afudde ayagala abasajja bameka 40 naye nga bonna temulimu muki mushiriku bwe bawera ne bayimira ku jeneza ye ne bamusabira Allah amukola ki amusonyiwa kati kyusa hadisi ogambe senga omuntu afa n'afuna abasajja 40 naye nga mulimu omushiriku omu tebafuuka nsonga ndowooza okiwulidde ani akosezza mayiti ndowooza okiraba lwaki mubalekamu mufune omusajja ow'amaanyi nga Sekaluutu mumukwasa omuzindaalo abasongemu ngoyo Haji Sula vaamu ne Haji Lubwama vaamu ne Haji Kyasanku vaamu mubalondobemu muboogere otegeera muboogere sajja Sekaluutu akusongera muno osigalamu ne wasituka owekitusize nangwira nanneekubako nfa ayinza obutakuba kikonalaka mugwire bugwiri najja akugwira wati tofa ofa kati dduka omuzaala tannagwira mubalondemu mugambe oyo aveemu mufune wa famire ajja abakusongereko kubanga bafamire baba bamanyi bamanyi oyo senga najjuka senga najjuka vaamu babalangire kuba tunaabakolera ki teri muntu alina mputtunga mushiriku gwe omusajja asobola okubeera muzikiti ngano wetwogeredde bino n'ebigambo okuva linatandise nga byonna biwulira naye naafuluma wali naga nti owaye gwedda kuba walimu ani atalina gyava si yesenjala kati lwaki yesenjala gweddaawo kyokka nga abadde wano n'omugaga gwe Kyasanku wabaaki lwaki obeera mu muzikiti gw'abasiraamu oba oyagala muki ne basomesa ebigambo bya Allah
yasmau ayati llah tutla alaihi thumma yasirru mustakbira kallam yasmaa, awulira amateeka ga Allah nga gonna bagamusomera naye nasigalawo ng'anywedde ku bushiriku ng'alinga gonna agatawulidde, ng'alinga atagawulidde buli tteeka erisomeddwa. Wallahi teri muntu mubi ng'omuntu gwe balinnyonnyola ebigambo bya Allah n'abinnyonnyoka bulungi naye n'agaana. Ani asomera etteeka erisembayo mu suratu Kahfi? Ani asomera etteeka eryo? Oli kasaali nsomera nga mmaliriza n'eryo nga mbuuza nga twanukula ebibuuzo. Ani asomera etteeka erisembayo mu suratu Kahfi? Ligamba liti lyerisembayo ddala eryo? Njagala erisembayo ddala mu suratu Kahfi. Ani asomera etteeka erisembayo mu suratu Kahfi? La, nedda. Gwe nsomera etteeka erisembayo mwasomye ki ku makya nga mujja okusala? Naam. Bwete wetandika? Gitandike bulungi nga bwetandika? Yeyo aya gyenjagala naye gitandike nga bwetandika. Yeyo yennyini gye yasomye naye njagala gitandike nga bwetandika. Mwe muli basiraamu bambogo, muli basiraamu basekimwanyi, muli basiraamu baani? Mwe muli basiraamu baani abeeno? Aya esembayo mu suratu Kahfi ani aginsomera? Jangu ogisomera ku muzindalo nkuwene ssente. Kurani nga tesala. Kurani bane tesala. Jangu ogisomera ku muzindalo nkuwene ssente mwana wange. Onkoze bulungi nnyo. Allahu akbar. Kurani ogiwulidde? La hawla la quwwata illa billah. Wamma gisome. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أنا ليت السنة تزونغري كزينو تموينينجي مليت السنة ndala naga abantu babiri mwongere kuzino mulabe Kurani bweye nnungi mulete ssente ndala. Sheikh Lutuna alesi abawali mubasinga okumanya omulimu gw'ekiwalimu temuulete ssente munazireta webalege onayaziresi yebalege kati zirazi muleta ngenda ziwa ani kibula. قل من كان يرجو لقاء ربي قل إنما أنا بشر مثلكم. سوى مقوات السنة وقنويري قرآن وجرابي الله يقام ويو آية قل إنما أنا بشر مثلكم بقام بنانجي ndi muntu ngachi ngamwe. Yuha ilayya enjawulo eriwo nti nzisibwako obubaka. Nabi Muhammad la hawla qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Mubako obwo mulimu okukakasa nti mukama wammwe omulezi wammwe aliki. Faman kana yarju liqaa rabbih. Ekigambo lwajja ekiri awo tekitegeeza kusuubira la kiringa ne la'alla ne asa nga bizze mu Qur'an tebibaamu kusuubira. Omuntu yenna akakasa nti agenda kusinkana Allah. Anali wano muzikiti awaniko omukono atagenda kumusinkana? Anali wano nga tagenda kusinkana Allah?
tugenda kusinkana Allah, ogenda kusinkana Obote. faman kana yarju liqaa rabbihi, oyo yenna awulira nti akakasa nti agenda kusinkana ani? Mukama we Allah. falyamal amalan saliha, akole emirimu emirungi, wala yushrik biibadati rabbihi ahada, naye tekamutandanga nakola ibada yonna naye ngaakyayina ekintu kyagatta ku Allah. Islamic Media, Qibla Islamic Media, Qibla Islamic